Abakulu mu kibiina ekya Democratic Party nga bakulembeddwa musenkagale waakyo Norbert Mao batuuzizza olukungaana lw'abannamawulire okunyonnyola ku nteekateeka ze balina wakati nga beetegekera akalulu ka bonna bannakibiina ab'enjawulo abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo ku kkaadi y'ekibiina ekya DP. Babadde n'ebibuuzo ku nsonga ez'enjawulo nga bano Mao abaanukudde ng'annyonnyodde ku bukya enteekateeka bwe zigenda okutambuzibwa. Okera ddala olina kubeera memba ate nga oli mu register ate nga register eyo erina kubeera register entuufu eri ku kitebe kya DP mu ofiisi ya Secretary General. Twagala kulabula abo abatandise okuyiiya n'okujingirira bu registers obw'ebicupuli. Ekyo tekijja kuyamba mukulembeze yenna. Tugumire ku register emu eya DP entuufu. Mao agamba nti balina enteekateeka ey'okulonda enkiiko ku buli kitundu eky'eggwanga nga bakutuuza olukiiko tabamiruka okusalawo abanaakwatira DP bendera ku bifo by'obukulembeze eby'enjawulo. Tuuza National Delegates Conference ng'omwezi gw'okutaano tegunaba kuggwako omwaka guno. Omulimo gwange ng'avuga ekyombo kino oba emmeeri kwe kuzzaayo emmeeri eyo eri bammemba mu Delegates Conference mbakubire saluti mbagambe nti biibino byendabye amayengo n'ebintu ebirala byonna emmeeri yiino ngikomezaawo. Kyokka ono atabukidde avunaanyizibwa ku ky'okutereeza enkala z'abannakibiina bagamba nti bakoze kimala nga nabawadde wiiki emu yokka babe nga bakoze ekibasuubirwamu n'asaba na DP okujjumbira enteekateeka eno. Chairman w'e Maracha kumpi ne booda ya Sudan yatuusa dda register omulimu abantu abasukka mu 2,000 naye ow'e Kawempe tanaleeta. Ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza bunafu oba obutafaayo. N'olwekyo tukoowoola buli mukulembeze eyatwala registers mwina wiiki emu yokka okuzikomyawo. Mao ayongedde okulabula abatakkiriza mu nkola ze nti balina kifo mu DP ng'oyo yenna atazaagala waddembe okwegatta ku kibiina ekirala n'ava mu DP. Tozikiririzaamu kitegeeza toli wa DP ate toyina na ntebe mu kibiina kya DP. Waliwo ebibiina ebirala ebiina ensonga endala abagamba nti bo bamalirivu bagenda kujjawo nakyemalira oba batya naye nga bagenda kumugjawo. Abo nabo weebali mugende mubagoberere mutugirewo nakyemalira mu ngeri gye musazeewo. Naye fe aba DP mutuleke. Akuli okuteekerateekera DP Lutajirwa Herbert ategeeza nti leero lwe batandise okuzza obujja enkala z'abalonzi ez'abannakibiina nga kino kyakutwala omwezi mulamba nga kitambula. From the 1st of April today to the 6th of April. Then we move to the next level, which is the parish sub-branch. This one will also take a week and we'll start on the 7th and end on the 13th. Paul Kakande yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.